Ku lunaku olwokuna essaawa zaalinga 5:10 ez'ekiro Uganda yafuna enkyukwe oluvannyuma lw'eggye lyayo erya Uganda People's Defence Force okulumbibwa abatujju ba Al-Shabaab ne babakuba era ne batta abasirikale abawerako. Eggye lino lyali lyatwalibwa mu ggwanga erya Somalia okugenda okukuuma emirembe olw'abatujju ba Al-Shabaab abaali bafuukidde eggwanga lino ekyonga. Bwetyo Uganda yasaasana mu bifo eby'enjawulo era bwetyo n'eteeka bbeesi yaayo mu kifo ekimanyiddwa nga Maria eyitibwa Forward Operational Base era ng'eno ebadde ng'ebeeramu basirikale ba UPDF bokka. Ekituufu kiri nti Uganda ebadde egezezzaako kukuuma emirembe mu ggwanga lino erya Somalia, naye nga bw'omanyi nti abaana ba Mukama bwe bagenda okukiika n'abasitaani bajjiramu. Bwe batyo abatujju nabo babadde nga bagezaako okweteekateeka okulaba nga batuusa UPDF ku kyokya. Ku lunaku olwokuna abasajja bano baavayo ne balumba bbeesi ya UPDF. Okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa kigambibwa nti abamu ku basirikale abaali mu nkambi eno tebaakola kimala nga bwe baali basuubirwa okubeera nga beetangira obusajja buno nga bumaze okulumba. Bano baafuna akatengo ne batandika okupapa wamu n'okupakuka, ekintu ekyabaleetera okuva ku mulamwa. Bwe bati aba Al-Shabaab ne beegiriisa ng'ekigotto entula era ne boonoona ebimu ku bikozesebwa bya UPDF omuli ebyokulwanyisa. Wano Pulezidenti Museveni ku kiwandiiko kye yafulumizza ku lulumba luno agambye nti okupapa kwabadde tekwetaagisibwa mu basajja abatendeke ng'abo olw'ensonga nti emmamba ssaako n'abasirikale ba Uganda babadde bamaze okubeera nga basaanyaawo emmotoka 3 ezaabaddeko ebibomubomu. Now if people are not well prepared, fighting in the dark can also be another problem. They can just panic for no reason. And yet, there is a way we fight in the dark, it's a well-known way. Omuduumizi w'amagye muyite Command of the Defence Forces ataddewo olukiiko olw'okunoonyereza era ekituufu kijja kubeera nga kizuuka wamu n'okumanya omuwendo gw'abo abafunye obuzibu. Abatujju ba Al-Shabaab babadde baweerera ddala 800, ekintu ekyabadde ekizibu ennyo okubwenganga olw'ensonga nti bwagudde kibwatukira. Naye nga bannamagye bategeezezza nti ebikwekweto byabwe bikyagenda mu maaso n'okubeera nga bafeffetta abasajja abo n'obuzibu wawe bwavudde. Kinajjukirwa nti emyaka 7 emabega obusajja bwa Al-Shabaab bwalumba enkambi ya Uganda era wano ennyonyi y'ekibiina ky'amawanga amagatte eya United Nations yalabibwako ng'esonga ku airbase ya UPDF esangibwa Entebbe ng'ereese emirambo gy'abazira ba Uganda abaali bafiiridde mu bulumbaganyi buno obwa Al-Shabaab. Nga ku mulundi guno baalumba bbeesi y'eggye ly'omukago erya AMISOM Somalia, nga ku luno bwakozesa emmotoka eyaliko bibbomu oba zita explosives okusobola okulumba. People carrying out cowardly activities, they think they can ambush our people and get away with it and maybe scare us. We shall hunt these guys down up to the last one of them. Ekituufu kiri nti UPDF ebadde egezezzaako okukuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia era nga bannamagye abakakkalabizaayo emirimu gyabwe bannyonnyola. Serving in a peacekeeping operation, first of all, it is a very great achievement to me as a person. I would love to see others also having peace like the way I do back home. So it is a very great opportunity